But now you are just telling me you are going to put Mara. So the pavement layers now building the road. When? We have started actually after backfilling. If it wasn't for the rain, this would have been backfilled today. But by tomorrow, we shall have backfilled. We will put the layers. Up. That is Mara, but when we have the black layer, because the other time when I came, you said when you finish the drainage works, it will be very easy. You'll be able to progress. Yes, the black layer, you'll have it in June. You have to come up. And when are you handing over? Which road we finish to handle? So for this one, we are Katare one. This section we are up to there. We put the black, then July goes after the black. Yes, alright. Oli ku Yugi Update TV kosinzidde obanga otuwuliriza mbakulisizaayo nnyo yonna yonna gye mugenda maaso n'otutuusaako engalo abali mu gganda lya Easter Monday etambula etya mbakulisaayo nnyo mu Easter Sunday mwenna abatalaze mu makyaki makanisa okusobola okugenda kubanga musinza nga mugenda maaso n'okubanga mutukuzibwa n'omusaayi gwa Yesu Kristu. Mbatumiddeko nnyo abali mu diaspora mwenna mwebale kwekumira ku Yugi Update TV. Kakati nno leero ba engineer ba constructors bakiguddeko bino bye bagenda mu maaso n'okulya ssente z'omubi bwa musolo nga bagenda mu maaso n'okukola enguudo ezitaggwa nga baliirako ssente z'omubi bw'omusolo kuno tezigenda kuddamu kuliika. Ba observers monitoring y'amaanyi kyekino kye tubanja gavumenti kyekino ku bimu bye tugenda mu maaso n'okuba nga tubanja gavumenti okubanga esobola okumonitalinga ssente z'omubi bw'omusolo munnansi w'ateeka ssente z'alabe ng'alabawo baleme okubeera eyo mu woofiisi nga batudde ne bagejja embuto nga tebatuuka mu field na kulaba biki bigenda mu maaso. Omanyi nguudo mmeka eziri mu Kampala ezaakamala ziwezezza n'omwaka naye nga zikyali under construction naye nga budgeti ya ssente ezimaliriza ekkuba eryo zaggwa dda naye nga bakiraiminga nti ssente tezimala naye nga bazireseewo enguudo ezo kuliirako ssente za mubi bwa musolo. Ba contractors bamanyi okukozesa akakodi ako ak'okutandikako enguudo mu kibuga Kampala ne bazimalako ebbanga ppanvu nga bakiraiminga nti budget teyamala basobole okuba nga bakyaliirako ssente z'omubi bw'omusolo. Ebyo byonna tugenda kubigaana, tugenda kuba nga tubivumirira. Kakati omukyala oyo gwe tulabye mu bukambwe ennyo nga tasalikako na musale ayitibwa Ajat Sharifa Buzeki. Ajat Sharifa Buzeki ono nno executive director mu Kampala Capital City Authority is a director of Kampala Capital City Authority KCCA mu ggwanga lyattu Uganda. Era tugenda kuba nga tumwogerako ebitonotono wabula nga we mbagambye nti mu kibuga Kampala twetaaga abantu abayinza okuba nga badeployingibwayo abatasalikako musale abagenda mu maaso n'okumonitalinga buli ministry oba buli sectors yandisaanidde okuba nga tetuuliddwamu basajja ba mbuto bantu ba rakizare tebamanyi field kyeki just basubmittinga paperwork. Twagala abantu abagenda mu field ne basubmittinga ensonga nga bweri ne bamonitalinga ne balaba ki ekigenda mu maaso. Ddala Munnayuganda bw'ateeka ssente z'omubi bw'omusolo we zigenda ddala weewo wennyini manyi bagamba teeka ssente woolaba. Bannayuganda kye kibaviiriddeko okuba nga bacwacwana ensyanzi zino kuba bagamba tebalaba bwe bateeka ssente zaabwe enguudo mbi, amasomero temwali, amalwaliro temuli ddagala, kane beebuuza ssente zaabwe baziteekawa. Kyokka nga Uganda emala okutumukibwamu omusolo ogw'amaanyi ennyo omungi bwe gutyo, kyokka nga tufuna n'obuyambi butuyita foreign aids mu mawanga ag'ebunaayira, ezo zonna tetumanyi kikubo gye zikwata. So
twandyetaaze cabinet ministers ab'ensonyi abagenda maaso n'okukola accountability ku ssente eziba zaabaweebwa okuddukanya eggwanga. Nagambye cabinet yeetuula ku lukiiko eringa lukiiko lw'eggwanga olukulu olugiteesezza engeri eggwanga lye ligenda okutambulamu. Cabinet yeetwala eggwanga mu maaso. Kati bano bandibadde bakoolebwako accountability ey'amaanyi okulaga embalirira y'ensimbi, ssente ezalocatingibwa mu ministries zaabwe bazikozesezza batya, zisabumitingiddwa mu bulungi, activities zikoleddwa, ssente zino tezigenze ku personal interest, personal gains mu projects zaabwe, personal projects, tebazisaasaanyizza, tebazikoze mu money laundering mu bintu ebyenjawulo mawanga ageebunaayira. Ebyo byonna ebintu tuba tubyetaaga okubiraba wano mu ggwanga yattu Uganda nga bakola accountability. Singa ekyo ekintu kikolebwa, singa temukyalimu bubbi, bwanguzi, bukukumpanya ssente, nga tetulina na scandals z'abantu kuwulira nti nno babbye amabaati. Naye tukkirize Uganda, abakulembeze baffe bali ggumite. Wotuukira okubbira ekintu ekiri tangible, ebbaati, nga ligenda kubeera nga lirabibwako nti eri teryatuuka neno tegaatuuka, ne mugabba nago. Mwanibbye ssente enkalu ezitalabibwako, naye ekintu ekirabiddwako ekiri tangible buli muntu kyasobola okuteekako eriiso ne kigenda mu maaso n'okubbibwa. Mu ofiisi ya Prime Minister ennamba, ofiisi namba limoja mu kutambuza eggwanga mu maaso. Kati nno gavumenti yaffe oba administration y'eggwanga lyaffe erimbamu nnyo. Kati wano munnayuganda w'otalina kwebakira, w'olina okuzuukukira n'ogamba enough is enough. Kale akalulu ka 2006 kaggwa, ne mu appointinga bwe mwali mwagala okuteeka mu cabinet, awo mwali mwagala otwala mu parliament. Kale kamubalonde kamubbe mu kumpanye mubayiseewo, naye bakole kyetaagisa. Banaakola ekyetaagisa, bakoze ekyetaagisa, bakiikiridde abantu. Waliwo ekikyuseemu mu by'enguudo mu Kampala, waliwo ekikyuseemu mu byenjigiriza mu masomero, waliwo ekikyuseemu malwaliro, mu by'amadagala waliwo ekikyuseemu. Amalwaliro ga gavumenti gasigadde nga ga gavumenti. Abantu tebakyajingibwa ssente ng'ogyeko ez'omusolo ze basasula okubajjanjaba, ate ne mudamu ne mubakyajinga ne bakuba fayini endala. Bannange Uganda. Wamma oli ku UG Update TV gwagala okusharinga nawe ayagala okusubscribinga, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Kakati njagala kutwala kawolawola mpola mpola obeere ebigambo bino ng'obikanya. Ajati ababuuzizza ku nsonga zino ng'ebibuuzo byagezaako babuuza abalaga, naye nga bali mu kutamwatamwa, onajjeyo obupapula paperwork, n'abagamba no, nzizeewo wano ndi ku field. Endaga wali practical, lwaki okindagira mu bitabo? Lwaki ondaga empapula nga emwakidesigninga nga wano nze wano kiraba ng'eki gye mwakidesigningamu? Olabye follow-up wekiri mu lupapula wekiri wano. Lwaki mulimbalimba? Diyo mugenda okuhandinga ova oluguudo n'otandika okukozesebwa. Bannayuganda emirimu gyabwe gyesibye. Juzi mwatugamba nti nno mugenda kuba mulumaliriza, mutaddeko selabu, mutaddeko biki. Kati lwaki kyaliwo ekiti? Olabye ba contractors we batamwatamwa. Sectors zonna zeetaaga okuteekebwako pressure okusobola okonkludinga n'okukola emirimu mu butuufu bwagyo, mukkirizo bagaana. Kino kye twagala kigende mu maaso mu ggwanga lyaffe. Waakiri mutunyigirize bannansi, naye ng'ebyetaagisa mukola. Ssente z'omubi bw'omusolo, ssente muziwe ekitiibwa, mulondoole. Naye teri kiruma ng'oli kusulayo gwa naggamba olw'okuba ssente teziva mu nsawo ze, n'ebizimbe byalina mu kibuga tagibwako musolo, na buli kyakola tasasula musolo, ali tax free, tamanyi bulumi bwa kusasula musolo. Kati oyo ng'osuubira agenda kwandolinga ssente z'omubi w'omusolo carefree,
agenda zirondoola era ajja kubeera waakuba amasimu ajje mu kamera munawe agambe ensonga z'enguudo zino tuzikolako twene luguudi batandise okugerawo de yiriri ayogere mu kiroboozi ekigayaaza obugayaaza olw'okuba yamaze dde okukuta ssente z'omuwi w'omusolo ebyo bye tugenda mu maaso n'okuvumirira njagala tugende mpolampola nagambye dde oli ku Yugi Update TV kosinzire okuba ng'otuwuliriza. So what is this one? Now this one, You are working for who? I'm the DRE here. Uh-huh. I'm the DRE here. So, Now this You I are can his lawyer? No, I can explain this one As who? as the DRE. So why are we doing that? Now here, because we cut the layers that we are existing here to start building from. Let me hope you know why I'm asking. Yes, I know. Now, it is really almost every other 3 days or 2. What is this one? Now this one. Here you are working for. I'm the DRE here. I'm the DRE here. Now this You are his lawyer? No, I can explain this one. You saw it entering. This is my work. I'm going to remove all of it. If it is your work, why haven't you done it? I'm going to remove it. Yes, kabadde kabbinkano. Kabadde kabbinkano gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Omulabye yakalondebwa mu kifo ekyo. Embeera gy'ataddewo n'obunkenke bukulaga nti buli muntu ali committed ku mulimu gwe. Olaba okubeera committed, embeera n'obunkenke bw'atadde ku ba contractors bano abagenda mu maaso n'okuba nga balya ssente z'omusolo nga bakola enguudo ezitaggwa. Nagambye omukyalo oyo executive director mu Kampala Capital City Authority ayitibwa Ajat Sharif Buzeki. Yalondebwa oba she was appointed, yappointingibwa mwami Yoweri Kaguta Museveni mu December mu mwaka ogwa 2024. Naye officially yayingira office okutandika okukola ng'ennaku z'omwezi 8 mu January
omwaka ogwa 2025 era ono yafuuka third woman okulembera authority okuva we yatandikawo. Bwe tuba twogedde nga tujja tuyitaayita mu bimukwatako, kigambibwa ebimukwatako kigambibwa ono he's a seasoned human resource practitioner nga alina experience ya myaka 13 mu public administration and human resource management. Era kino kyamuviirako okuba nga alondebwa mu KCCA. Wabula yasaavingako nga Commissioner for Human Resource Management ku Ministry of Public Service. Omukyalo ono nga tannajja mu kifo kino kyagenda mu maaso n'okweriisa enkuuli. Bwe twogera ku misomo gye, okusoma yasoma, tosobola kumunyooma. Okusoma yasoma era yafuna master's degree in public administration and management, n'afuna postgraduate diploma mu human resource management, n'afuna bachelor's degree in social science. Bino byonna obuyivu n'obumanyirivu yabifunira mu Islamic University mu Uganda gye tuyita IU. Okuva we yakwata obuyinza oba we yatwala ofiisi, Sharifa ono azze agenda mu maaso n'okukkaatiriza ku nsonga y'okwabaninga ekibuga Kampala, okifuula ekyenjawulo kizza ku mutindo. Era ayogedde ku nsonga ya waste management, era ng'ayogera ku mbeera ne challenges ekibuga gye kiyisibwamu, era yatondawo n'enkola gye bayita weeyonje sanitation challenge mu kibuga Kampala. Eno yagikola atya? Eno weeyonzye azze tasalikako musale ngina kubanga mbikuwa osobole okubeera nga omwotabuliro. Era yagenda mu maaso n'okwadressinga ebizibu okusobola okuimprovinga road networks mu kibuga Kampala, ng'enguudo zonna ezimaze ebbanga nga zaaweebwa ddaba constructors ozikola nga tebazikola. Era yalangirira ensonga gy'agenda okukwatako omwaka guno, era kyatandiseeko. Yagamba nti azze kuggyawo buli bwanguzi mu KCCA. Yagamba agenda ku eliminatinga obuli bw'enguzi mu City Hall, ng'agenda mu maaso n'okutagetinga be bayise ba ghost, abakozi saako n'abo abagenda mu maaso n'okulinowalinga contractors. Wabula mu kifo kino omukyalo ono gwe twogerako nga tannaba kubeera nga ajja mu KCCA, ekifo kino kyayinako nnyini kyo. Era ekyo njagala nkikutegeeze nti ekifo kino kyayinako nnyini kyo nga tannajja mu ntebe eno. Yali pulesinga Dorothy Kisaka eyadimisingibwa oba eyagobebwa. Omukyala oyo omujjukira bulungi nnyo, yagobebwa ku ssage eyagwawo ey'ekiteezi Landfield. Disaster eyo eyafiiramu bannayuganda enkuyanja yaliwo mu August omwaka 2024.
era nga yali akola wamu ne Benoni Moses Kigenyi eyalondebwa oba yapointingibwa nga deputy executive director. Kitegeeza bano bonna ba repressor bagende mu maaso n'okukwasa ensonga n'amaanyi. Kakati yayingizibwa mu KCCA okusobola okugenda mu maaso n'okumaintaininga ekibuga Kampala. Njagala nagambye tugenda biva ku muukumu, tugenda bikwata mpola mpola. I want to open now. It's okay. The engineer said yes, madam. What is this? As a general concept, madam, we shall open all. We've discussed all We are this. taking No it minutes. as now as a principal That is thing. true, but we are in a rainy season. Yeah. This is supposed to be a drainage channel. Yes. Not so. Yes. A drainage line. Yes. I mean for storm For water. so much, yeah. It's supposed to take water. And the whole place where water is supposed to pass is Blocked. closed. How will you know whether it is actually functioning? They do it deliberately actually to prevent things from going there. But Yes, for but this when particular do line, people come on these roads? When do you come on these roads to see what this park is? That is my question. that's always here every day. Then if you are here, We why have is the it clerk like of this? works stationed Okay, here. now and you there. get a hole, we remove it ourselves. Now that you're always here and you don't do it. One. Get us But two. why this was also in the Yes, embeera eyo wetyo weebadde nga ba contractors amaaso gagenda mu maaso n'okuba nga gabamyuka ku nsonga zibagenda mu maaso n'okuliisa ebijanjaalo empiso. Ku luno omukyala ono abagamba nti buli kimu njagala mu kikole nga ndaba. Oba mutera okulaba enguudo mu kibuga Kampala nga zikoleddwa kyokka luli ng'embeera nze zibaddemu nga tebanatandika zikola zibadde yaddeko bannansi nga beeyagaliramu naye ne bazitandikako. Abasajja ne bagenda baleka ebitaka mu kkubo ne bakola drenches emyala ne batalekawo mazzi we gayinza kupenetratinga nga woolaba ekyali mu kibuga Kampala nga HAM amaze okuzimba ku mwalo ogwo ogwa ogwa Kampala. Omwalo ogwo amazzi buli enkuba we yatonyanga gaabulwa engeri gye kapenetratinga okuyingira mu mwalo okugenda. Kitegeeza kiti tebaalekawo miwaatwa mabbali giyinza kutwala mazzi. Kakati ne bano bagenda ne bakola emyala under construction bagenda bagizibikira gyonna amazzi ne geeyala ekkubo. Amazzi ne gagenda geeyala ekkubo ng'omuntu wa wansi omuntu wa bulijjo nga talina waayinza kuyita. Kakati bino bye badde agezaako okuba nga alongoosa. Bwe mutegeera how dangerous the activity you are exercising is okola bukubirira okulaba ng'ekintu ekyo kimaliriza. Wobanga omanye engeri gye kiyinza okukosamu eggwanga kubanga enguudo zino zikoseza ddala eggwanga naddala mu byenfuna kubanga ebyamaguzi byaba tebigenda kutambuzibwa.
ekyo musaanidde mukimanye era mukitegeere. So mmwe muyinza okuba nga mukola kye mukola nga mwagala kuliirako obusimbi bwammwe, naye ate eno mbannansi kirala kirina engeri gye kinafuyamu ekonomi y'eggwanga. Ebyamaguzi bigenda ttambula, emirimu giziŋŋama, buli kimu, buli sekita, ebyenjigiriza, ebyamalwaliro, kubanga abalwadde banaatwalibwa batya mu ddwaliro ng'enguudo ziganye okukolebwa. Enguudo ezimu ebyobulambuzi binaatambula bitya ng'enguudo zikyali under construction? Kale bye bintu ebimu bye tuba tugenda mu maaso n'okuba nga twewala. Nagambye omukyalo ono Hajati Sharifa yatondawo, alina ekintu kye yatondawo kye bayita weeyonje sanitation mu kibuga Kampala, era kino mulabyeko ng'akikwasa n'amaanyi. Mulabye ng'akihandolinga, ng'agezaako kulaga eggwanga nti bannange ffenna si bwe kiri, newankubadde bangi bavuddeyo bagamba nti ono agenda mu maaso n'okuteekamu amaanyi olw'ensonga she was just appointed mu kifo ekyo, si yali nannyini kyo. Naye bakulonda mu kifo, fuba nnyonyiikira okulaga nti nno ojja kisobola, ojja managinga omulimu gwe ogusobola, nga weewala ensobi banno abaaliwo ze baakola. Kati omukyalo ono zaagezaako okubanga yeewala challenges n'obunafu, asitusa ajja alabe, si kutuulako. Bannabyabufuzi nakino bamanyi okukikozesa ng'akakodyo kaabwe okulaga nti bakola nnyo. Buli mwaka n'abaayo olunaku lwavaayo n'atalagga ekibuga n'exercise nga n'ateekawo amaanyi okulaga nti nno embeera bwetyo weeri, okulaga nti emirimu bagikwasaganya. Katusuubire nti nno agenda sigala akola ekyo lubeerera. Twagala okulaba ku byagenze maaso n'okulako follow-up nga bireeta positive results. Twagala buli sectors egenda maaso n'okuteekebwamu ssente z'omubi bw'omusolo esobole okubeera nga emonitoringibwa, ssente zino zibeere useful, zibeere za mugaso, ziweebwe ekitiibwa, zibeere variable, kubanga ziva mu nsawo z'abannansi be bagenda maaso n'okuba nga bakola ki, nga basasula omusolo. Nagambye gwe mukwano gwange oli ku Yugi Update TV kosinza oba ng'otuwuliriza, gwagala otweyungako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Nkusaba tambuza vidiyo eno, gitambuze abagenda mu maaso ab'obuyinza bategeere ensonga zino bikikwatako, kubanga wano osanga mu Uganda ministry emu erimu abakulembeze nga bataano, nga kuliko ministry for this, ministry of this. Oyinza osanga ministry of education nga kuliko minister for education, minister of education, minister for of education. Abo bonna nga bajja bawerekebwako emabega, abo bonna nga batuula butuuzi mu ofiisi. Entebe ekulembera ministry eyo eriko abagigwera balala nga bataano emabega, naye bonna teri avaayo ku monitoringa kigenda mu maaso, batuula butuuzi na kutakula mbuto. So ebintu ng'ebyo bitwagala okuvumirira okujja mu ggwanga lyaffe. Eggwanga lyaffe litereere, lisobola okutereera, lisobola okutebenkera, lisobola okuba emirembe. Nagambye oli ku Yugi Update TV kosinzidde okuba ng'otuwuliriza, sharinga, likinga, gwagala otuyungako. Nagambye edda wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko. Kankulekere katambi kano nkulage ku ngeri gye yakuttemu ku operation eno weeyonje sanitation gye yateeka mu kibuga Kampala, ng'agenda mu maaso n'okuba nga akola follow-up. Abobuveera abasokeyo maaso abalongoosa abamukusirire wansi sigenda kuva wano nga bino biri mu mwala. Emmotoka ne bwenajja tegenda kukka muli, muleete ekitiiyo oba temusobola nze mukimpembi ejjiremu, kyangu nnyo.
kasasiro ono waba tukinamira oh wa mukyalo muyitano n'ebintu emotoka weeri oleka ku motoka I don't want Fred on the camera. And you have communicated the issue is enforcement. You have an enforcement team. Abakola wano saagala muntu kuddayo kolera ku ndowooza olabye abafumbirako be bayiwa muri Kasasi tusanzemu nnyaanya majaani biki because they are trading from here. Evidence ebikuta by'amatooke Olaba era naawe wennyini waliwo ebikuta by'amatooke naye ne wabeerawo n'effumu. Mujewo nawe polisi bwanyuko oba muleeto na mujewo no mwanyina. Ego sebo togenda kujekamu ategeera emotoka bwejja Twala wali mabega wali. bisitulage bitwale ku motoka. Ono mwanyina. Gamba mwanyoko bwe batesibe bakuma Kasasi.